Yes, Fadi TV ujimbaniza kati kano ngina kusaba subscribing ennyumba ya Jeno Elly Tumwine omugenzi Eyekyama bagizudde Amazze Kufa lwaki Abadde yagikweka byonna mbina mugalero ngina kusaba subscribing atompere video no ka like bagita Fadi TV update simba nazo buli kade mbatumideko banagana naji musizo kwanga mujje kumirako abasinziza mu gwanga lya Saudi Arabia abasinziza mu gwanga lya Canada abasinziza mu gwanga lya Belgium abasinziza mu gwanga lya Germany mbagala nnyo yamwe bali kubanga mu followinga nakato Aisha nkutumideko ali mu gwanga lya Iraq kibuga bakita Bagitegedde piti Aisha nkutumideko ali mu gwanga lya Saudi Arabia nakiri wakasa nkutumideko ali mu gwanga lya Saudi Arabia nawe na nakisijo sinzizo kubanga ojekomedeko abali mu gwanga lya Saudi Arabia mbagala nnyo mwe namba tumideko mwe bali kubanga mu followinga ngenda kusaba subscribing atompere video no ka like bagita Fadi TV UG esa na bintu bitulendinga nsonga za kakoza Lawrence na Jeno Elly Tumwine. Elly Tumwine abadde yazimba ennyumba sadizeyo ekiruhula nenga yakyama ngenda kubanji kuwa maaso ekifaananyi kina maaso awo era ng'ono bagamba nti abadde n'ebintu byakolerayo ebyenjawulo babibadde bintu ki tewali amanyi nenga abadde agiina ebadde kiruhula ne gavumenti bale tegimanyi egizudde Amazze Kufa ndowooza ogirengira ennyumba eno bagizimba mu ngeri ya saako teri mu kasonda dinakamu era nga bannayuganda ku social media bagitumye cake house olw'ensonga nti yasaako teri mu kasonda wadde n'akamu eri kiruhula nnyumba nnene nga bw'okibula eringa nga mansion nnene Bwaguga nga bw'ogirengerawo mu saako sigamba nti ekoma wano kuba goyinza okuba olengerako eno maaso yokka naye obeera ogitolodde bulungi n'ogenda n'emmanju nnyumba ngazi yasaako bagituma cake house. Jeno Elly Tumwine yagamba nti yazimba ennyumba eno ng'ajja kugirekerawo abaana be bamujjukirirengako wabula ekisinga okwewunsa yagamba na gavumenti nti alina ennyumba gye yazimba ekiruhula gavumenti ebadde tekimanyi nti Jeno Elly Tumwine alina ennyumba ekiruhula abadde yagikukuma nga nnyumba ye yakyama ng'amanyi okugyako oluusi eno mpolampola najjayo mpolampola naye nga tewali amanyi Bagitegedde Amazze Kufa bagamba nti Elly Tumwine ennyumba eno yali yagigambako ko owa famire y'omu bulaza we naye nga yamugamba nti ennyumba eno njagala ogiteeke mu lwatu bannayuganda bonna bagimanye nga Amazze Kufa eri ssaawa eri ennyumba yategeerekese olunaku olw'eggulu ng'amaze okufa kugamba oyo yali yagigambako yagyanjudde eri abantu n'abagamba nti Elly Tumwine omugenzi alina ennyumba ekiruhula yagituma cake house olw'ensonga nti yasaako kugamba sibyangu ne mama Elly Tumwine ennyumba matiribo na gyasasanyiza kasite zino walwaki yali yagikweka ennyumba tewali amanyi nga ennyumba ebaddeyo no okumala ebbanga kwakiraga nti ennyumba eno yagizimba mu 2018 ennyumba eno gyatuma cake house eri mu shape eya cake naye nga Elly Tumwine yafudde essaawa yonna omulambo gwe genda kuba gutuusibwa mu ggwanga Uganda okugibwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ku ddwaliro lye bayita Aga Khan Hospital mu ggwanga erya Kenya naye nga ennyumba ye eyo bulijjo agikukumyeyo nga yakyama ne gavumenti yennyini yeewunza ne nga ono omusajja bulijjo akikola atya ennyumba n'aba n'ennyumba natatugamba jjukira gavumenti yali yateekawo abantu abanoonyeza ku bintu eby'abantu abasangibwa mu gavumenti abakola mu kitongole abakola mu gavumenti okunoonyeza ebintu byabwe bye balina ebyegamba ennyumba bizinesi zaabwe byonna gavumenti yali yateekawo akakiiko nga kalina obbinoonyerezaako essaawa eno ennyumba eno bagiguddeko ngeri kiruhula kugamba sibya ngenda kusaba subscribing atompeere video no ka like bagita Fadi TV ensonga za Jeno Elly Tumwine bazudde ennyumba ye sadizeyo ekiruhula badde yagikukuma eyo mpolampola ng'agenda mpolampola n'akyalayo ko nenga n'abaana tewali n'omu agimanyi nnyumba nnene nnyumba ngazi nnyumba eri mu shape eya keeki yasaako eringa kisaawe kya mupiira bwe gitegeezza obulungi nenga n'ab'eŋŋanda ze omu yabadde akimanyi ku wadde yakigambako omuntu omu yekka only one person yabadde amanyi ku nsonga eno naye nga ennyumba bamaze ne bagizuula ebwetu nga bw'ogirengera eri kiruhula ekyalo bakiyita matibu sadizeyo ekiruhula village bagiyita matibu ngenda kusaba subscribing atompere video no ka like mbagala nnyo era gye musiza okubanga mugyekumideko bagiyita Fadi TV UG Elly Tumwine bannayuganda bali mu kujaganya olw'okufa kwe ku social media bwetegeeza social media platforms nada Facebook otunja post ezitambula eza Elly Tumwine ezimubika
Bannayuganda abasinga bonna bali mu kujaganya bajaganya wali bano abaana ba Mighty Family gwe bayita Sami yakoze video ku live ng'ajaganya era ng'azina amazina kwegamba si byangu nga Tumwine. Bannayuganda baagi nnyo basanyufu nnyo olw'okufa kwe, bali mu kujaganya abasinga basuze mu bbaala, abasinga basuze bakuba bidongo kwegamba si byangu. Ngenda kusaba subscribing bagita Fali TVG bino bagita Fali TVG bali updates na value buli kali bisambadde ku nsonga za nnyumba Elly Tumwine Eyekyama gy'abadde yazimba side ze ekirula nga ne government tegimanyiiko wadde. Mubeere bulungi.